abakugu abali mu kunoonyereza ku kufa kw'omugenzi Isa Ibrahim tusuubira era nakati bali mu kweyongera okunoonyereza n'okugattagatta ebyo bye basuubira okuba nti byaviiriddeko omugenzi Isma Ibrahim tusuubira bangi gwe bamanyi nga Olaxess oba Jjajja Ichuli okuttibwa wano ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi guno ssaawa nga 3:15 kumpi n'amaka ge awo ku Kyanja Central Zone. Twasobola okuyungula abakugu okuva ku kitebe ekikulu eky'Abambega ekibuli, abakesi baffe aba crime intelligence, abakugu okuva mu forensics abeekebejja n'abakugu mu byuma bino bikalimagezi awamu ne poliisi okuva mu Kampala n'emiriraano. Bano beeyongedde okukuŋŋaanya obujulizi okusobola okutulaga ddala kiki n'abo ababadde mabega w'okutemulwa kwa Isma Ibrahim. Kye tusobola okukakasa nti ettemu lino lyakoleddwa nga mu ngeri ya kigenderere okuba nti babadde abazigu oba baapangisibwa oba okukola kutya, naye nga ekigendererwa kyali kya kulondoola Isma tusuubira ate bamusaanyeewo mu ngeri ey'ettemu. Ge twakazuula galaga nti abazigu bano baali babiri baasobola okumulimisa kumpi ne geeti ye ey'awaka nga baali balina basitoola emmundu ekika kya basitoola emu era gye baakozesa okumuzindukiriza awo ne bamukuba amasasi. Ne bamukuba amasasi agaamuttirawo. Mpozi driver we gwe bayita Wasswa Matthias newankubadde alaga nti yasobola okwekweka wansi wa steering, ye teyasobola kutuusibwako kisago yadde, era newankubadde nga waliwo amasasi ge baakuba ne galyoka gatulisa oludda olwa driver lwe yaliko. So mu kiseera kino tukyamuyina ku poliisi nga tweyongera okumubuuza ebibuuzo ebimu nga bwe baasobola okutambula ku olwo. Mpozzi tulina n'abantu balala babiri omugatte kati abantu be twakakwata mu kufa kwa Isma bali abantu basatu, naye ng'abazigu bano oluvannyuma lw'okumutemula baasobola okwabulira ekifo ekyo ku bigere mpaka lwe baatuuka mu kifo mwe balinnyira pikipiki eyali abalinze ne basobola okudduka. Embwa zaffe eziwunyiriza olusu zaasobola okutukulembera mpaka mu kifo ekyo we balinnyira piki. Ate tulina glave emu gye tusuubira nti omuzigu eyakuba amasasi gye yali ayambadde kubanga eno yagisuula ne tugifuna, naye nga tuli mu kuddamu okwetegereza entambula y'omugenzi Isma tusuubira okuviira ddala e Munyonyo gye yava ku ssaawa 10 oluvannyuma lw'okusamba omupiira ne bajja ne driver we mpaka e Mutungo ku bbaala ya Nyakaana gye baamala akadde ne bafuna n'ekyeggulo mpaka ssaawa nga 2:15 lwe baddamu ne basimbula okudda ekyanja. Naye wakati awo nga baakasimbula omugenzi yafuna essimu gye tuli mu kulondoola mu kiseera kino nga eyali emabega w'essimu eyamukubira amugamba nnindaako awo wooli nzije nkulabe, era n'asaba driver we Wasswa okupaakinga we Munyonyo ku roundabout, naye eyakuba essimu baamulindirira mpaka
lwa teyasobola kujja kati kwe kusalawo beeyongereyo mpaka nga ssaawa 3:15 oba 2 awo ez'olweggulo lwe baamutemulira ku geeti ye. Tetunnaba kugatta oba enessimu eyamukubibwa yali erina akakwate ku nteekateeka ez'okumutemula oba nedda. So kyovudde olaba newankubadde abantu bangi bavuddeyo n'entaputa yaabwe nti osanga kino kyekyaviiriddeko Isma okutemulwa. Twagala okutegeeza bannayuganda nti mu kiseera kino tetunnaba kukakasa kigenderera ekyaviiriddeko Isma tusuubira okutemulwa. Mulimu abantu bangi abavuddeyo n'endowooza zaabwe nga balaga nti osanga kyali ku kino oba kyali mu kuvumaganya bano bwe bati. Ebyo byonna tujja bizuula katusooke tuzimbe ku kunoonyereza tuggyeyo ekifaananyi ekituufu kye tujja okwanjula eri bannayuganda. Tukimanyi bulungi nnyo nti mulimu obutambi obumu omugenzi Isma bwe yafulumya obwali bulumira eri ensonda ezimu ez'enjawulo, naye nga bwe tubagambye tetusobola kukakasa oba obutambi obwo bwe bwamuviiriddeko okutemulwa oba kigendererwa kirala. So tusaba babbulooga bannamawulire tuleme okweyongera okuvaayo n'entaputa eyaffe, entaputa zammwe eziteesigama ku kunoonyereza oba ku bujulizi, kubanga kirina engeri gye kikosaamu famire n'abo bafaani be n'abantu bangi abazze bamugoberera.